Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekyala likinga video. Waliwo eyambuzizza nti omwana wange tayagala kulya mmere, wangambye nkuwe ku magezi oba nkubuulire ku ddagala erisobola okuyamba omwana wo okutandika okulya, nti emmere tayagala girya, alyako katono n'agireka. Eddagala erigenda okuyamba omwana wo oyo atayagala kulya, nkusaba ofune ekisubi. Funa ekisubi ekyo ekigenda ku kyayi. Ekisubi ekyo kirungi nnyo, kireeta appetite y'okulya naddala mu baana wamu n'abantu abakulu. Naye kati gwe obadde ongambye nti omwana wo talina appetite ya kulya. Funa ekisubi ekyo ekigenda ku kyayi, njagala okifune bulungi nnyo, kifumbire ku kyayi. Kyayi oyo obeere ng'omuwa omwana wo, agenda kutandika okufuna appetite y'okulya emmere bulungi nnyo. Funa ekisubi ekyo kifumbire ku mazzi bulungi nnyo. Womala okifumbira ku mazzi, amazzi ago nkusaba ogasengejje bulungi n'akasengejja akatini. Womala ogasengejja, teekamu otujaani, oteekeko ne kasukaali akatini, wa omwana oyo anywe. Kigenda muleetera okufuna appetite bulungi nnyo. Agenda kutandika okulya emmere bulungi kuba ekisubi kireeta appetite y'okulya naddala mu baana. Ekisubi ekyo ekigenda ku kyayi kireeta appetite y'okulya naddala mu baana bulungi nnyo. Ekisubi ekyo kifumbire ku kyayi, kyayi oyo musengejje bulungi, tomumuwanga si musengejje kuba ekisubi ekyo kirinako obujimbi obwo busobola okuvaako ne bugenda mu kyayi oyo. Kati nsaba osengejje kyayi oyo, obujimbi obwo busigale mu kasengejja. Kyayi oyo omuwa omwana gufumbiddemu ekisubi, mumuwe. Osobola omumuwako ku makya n'omumuwako ekawungeezi, bw'otyo agenda kufuna appetite y'okulya bulungi nnyo. N'ekirala ekisubi kiyamba nnyo era mu baana abato abo abatayagala kunywa mazzi. Mulimu omwana ng'okumuwa amazzi lutalo nga tebaagala kunywa mazzi abaana. N'ekisubi era kiyamba ku mwana atayagala kunywa mazzi. Era kyekimu, era okimuteera ku kyayi, kyayi oyo n'omusengejja bulungi nnyo n'omuwa n'anywa. Agenda kufuna oluyonta, kireeta ennyonta. Omuntu abadde atayagala kunywa mazzi n'atandika okugasaba, n'atandika okugaagala okuganywa. W'ensonga ekisubi ekyo kiyamba nnyo, kireeta oluyonta ku muntu, oba kireeta ennyonta ku muntu abadde atayagala kunywa mazzi n'atandika okuganywa. N'ekirala, atayagala kulya mmere nga talina appetite y'emmere, kireeta appetite y'emmere bulungi nnyo, kiyitibwa ekisubi. Ekisubi ekyo kiyamba nno nnyo, kirina endwadde nnyingi, kivumula nnyo endwadde eziwerako. Tujja kukitunuulira, ezimu naziteekayo wansi gye ziri eyo, naye tujja kuddamu tukitunuulire mpola, mbabuulire bulwadde ku bulwadde mpola. Kati nga bwe mbagambye nti kirungi nnyo mu kuleeta appetite y'okulya wamu n'okuleeta appetite y'okwagala okunywa amazzi. Mulimu abaana batayagala kunywa mazzi, naye otandika omumuwa ekisubi ekyo, agenda kutandika okubeera ng'awulira ennyonta, atandika okusaba amazzi bulungi nnyo. Just nyiikira obeere ng'okimuwa, kijja kuba kimuyamba bulungi nnyo omwana omuto. Ekisubi ekyo kirungi nnyo ku mwana omuto bulungi nnyo, kirinamu zi vitamini ennungi eziyamba abaana abo abato bulungi nnyo. Tusooke tutunuulire ekyo eky'omwana atayagala kulya. Omwana muwe ekisubi nga bwe nkugambye, nga bwe nkunnyonnyodde, omwana agenda kutandika okwagala okulya emmere bulungi nnyo wamu n'okunywa amazzi. Baagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Baagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.